Hallelujah, 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 hallelujah. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Katonda olw'amakya amalungi, neebaza Mukama abukeesezza olwaleero ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omwenda. Tugulumiza Katonda nti naawe ali yawuliriza morning breakfast nange ali n'agikuweereza. Twayingidde omwezi omupya, omwezi wagutegedde. Twayingidde dde omwezi omupya, omwezi ogw'okutoola obujulizi, omwezi ogw'okweyagaliramu, omwezi ogw'okugenda mu maaso, omwezi ogw'okusumululwa. This is morning breakfast. Amanya n'eddoboozi yenze Emmanuel agiweereza bulijjo. N'olwaleero nkuleetedde morning breakfast. Wulira ekyawandiikibwa kyenzize nakyo kivudde mu kufa okuva essula ya 12 olunyiriri olwokubiri. Lugambye bwe luti, omwezi guno gulibeerera ogw'olubereberye mu myezi. Full stop bbiri wakati mu lunyiriri. Kankuddiremu olunyiriri oluwulire. Omwezi guno gulibeerera ogw'olubereberye mu myezi. Gulibeerera omwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka. Boogera ku mwezi ki? Boogera ku guno omwezi gw'oyingiddemu. Guno gwe mwezi gwo ogw'olubereberye mu myezi. Emyezi gibadde mingi egiyise, emyezi egibaddemu okusoomooza, emyezi egibaddemu pendamiki, bwe batebakyogera, emyezi egibaddemu vayirasi, emyezi gibaddemu omuyaga. Simanyi gwali eyo oba omuyaga gukusuukunze gutya, naye omuyaga gutusuukunze. Katonda waffe omwesigwa atukoze bulungi ne tuyita mu myezi giri egiyise ne tutuuka mu mwezi guno. Kati Mukama Katonda ayogera gye tuli, ayogera eri nze, ayogera eri ggwe. N'agamba mu kino ekitabo ky'okuva nti omwezi guno gwennyini guno gwoba tonnaba kutegeera nti twayingidde omwezi omupya, kitegeere wakati mu morning breakfast nti omwezi guno gulibeera ogw'olubereberye mu myezi. Emyezi egyasooka gibaddewo ng'ogiyitamu naawe ng'ogiraba. Walina emirimu ne gigootaala ne gigwawo. Wali ku mulimu ne bakuyimiriza mu lokodawuni, wagenze okuddayo ng'emirimu gyaggwa nawo. Naye Katonda mwesigwa agambye guno omwezi. Kati giri emyezi togifaako wadde gyayita, naye guno Mukama agenda kukola ekigambo ekijja. Guno omwezi gubeere nga gwe mwezi ogw'olubereberye mu myezi gyonna egise giyita. Gutya gwabadde talina mulimu ogenda kutoola omulimu, gwabadde alina bizinesi yo nga yakola kusinga yaggwaawo, ogenda kufuna bizinesi empya mu mwezi muno. Gwabadde anoonya emirimu, eyatandika okunoonya emirimu naye nga tebannakuddamu, abadde yeetaaga visa, ayagala okutambula amawanga, nkugambye guno omwezi gugenda kubeera mwezi mupya, gwe mwezi ogugenda okusooka mu myezi gyonna. Visa zigenda kufuluma, ogenda kutambula amawanga. Twebaza Mukama tewafiira mu bali abaafa ennyo ennamba ennyingi. Katonda yakola ebyekisa n'akulekawo. Emyezi gibaddemu omuyaga, emyezi gibaddemu ebisoomooza, naye wulira Mukama ayogera eri ffe. Ojja kulaba olunyiriri olusooka waggulu Mukama bwe yali ayogera. N'ekitabo kyonna okisome, njogera kweno chapter ey'okufa. Naye Mukama akulaga nti ebibaddewo mu myezi giri tebibadde nti biva eri ye, bibadde biva eri sitaani nga yabikola. Kati Mukama aggyeeyo omukono gwe n'amaanyi ge. Kati akugamba nti byonna ebibaddewo mu myezi giri agenda bikyusa. Sibadde lipooti mbi, akukolera lipooti ennungi. Kati mu bulamu bwo otandika okulaba nga buli ekikolebwa mu mwezi guno nga mazima ddala mwezi mupya. Mwezi gwe gw'olubereberye mu myezi gyonna egiyise. Emyezi egiyise gibaddemu endwadde, gibaddemu okufa. Twebaza Mukama gwe tofudde, obadde tokola. Naye nkulaga mu guno omwezi guno, wulira olunyiriri, omwezi guno gulibeera ogw'olubereberye mu myezi. Kitegeeza waliwo emyezi egibadde emibi emabega,
wabaddewo emyezi nga naawe ogiyisemu nga tokkiriza nti bannaayi nze ayise mu gino emyezi naye kati laba bw'oyingidde mu mwezi okugenda okubeera ogw'olubereberye mu myezi gyonna egiyise emyezi egiyise bibaddemu nkwegayiridde bireke bisuula ebibadde bya myezi giri nga bibi waliwo omwezi omupya guno ogugenda okubeera ogw'olubereberye mu birungi by'ogenda okufuna okuva eri Mukama Katonda mu ebyo by'agenda okukuteekamu ono Katonda yayogera eri ffe wulira gulibeera omwezi ogw'olubereberye mu mwaka era guno gwe mwezi ogugenda okubeera ogw'olubereberye mu mwaka guno gwennyini 2020 nkugambye emyezi egiyise teri muntu asobola kuga nti omwezi nkozeemu kino omwezi nfunyemu kino omwezi nkoze kiti naye emyezi ogwo egiyise egyo twebaza Mukama tugiyiseemu mu muyaga ogubadde gutusuukunda ne tuyita mu muyaga ogwo omungi nga tuli balamu kati tuyingidde mu mwezi omwezi ogugenda okubeera ogw'olubereberye mu myezi gyonna egiyise omwezi gwogenda okutooleramu blessings omwezi ogulimu opportunities omwezi ogugenda okubeera nga gukomyawo byonna ebibadde byalemwa okukolwa mu myezi gyonna egiyise guno gwe mwezi gwe nkugambye gw'oba okireyimingiramu buli kintu ky'oyagala Katonda akole kubanga agambye nti guno omwezi gugenda kubeera gwa lubereberye mu myezi gyonna egiyise abooluganda Yesu yebazibwe nze simanyi kyoyiseemu mu myezi giyise naye nze amanyi kyempiseemu mu myezi egiyise guno omwezi bwe bagamba nti gwe gugenda okubeera ogw'olubereberye mu myezi gyonna mu myezi kikkiriza okitwale saagala okigaane kkiriza bukkiriza otwale ekigambo kya Katonda nga we kiyize gy'oli nti mazima guno gwe mwezi ogugenda okubeera omwezi ogw'olubereberye mu myezi gyonna egibadde giyise neebaza Katonda annyambye n'ampanirira n'ampisa mu myezi giri egiyise okuva mu myezi emabega omwaka guno gye gwatandikira laba Mukama mpisiza mu mbeera gye sisobola kunyumya nenyinyonyola nenyimalayo akaseera kano naye laba Mukama bwantuusiza mu mwezi gwayogereddeko gyendi naawe yambuliriza wakati mu morning breakfast nga guno gwe mwezi ogugenda okuba nga gwe gusoose mu myezi gyonna egiyise kkiriza omwezi guno naawe ogambe nti Mukama nga bw'oyogedde okuyita mu kigambo kyo guno gwe mwezi ogusoose mu myezi gyonna egiyise ogenda kutoola obujulizi atalina mulimu ogenda kufuna omulimu guno omwezi abadde yina bizinesi nga zaggwawo ogenda kufuna bizinesi ayagala okutambula guno omwezi gwa kutambula ababadde banoonya ababeezi mu myezi egiyise wali tolina nawe oyinza kutandika kugamba nti bannaayo onoofunyamu omubeezi kati guno gwe mwezi Mukama gwatadde mu maaso go okugenda kubanga gwe gw'olubereberye mu myezi egiyise otooleremu ababeezi ofune omubeezi abanoonya ezzadde situresi zonna zaweddewo guno gwe mwezi mwe tugenda okutoolera ezzadde anoonya ezzadde guno gwe mwezi ogugenda okuba nga gwe gusoose mu myezi egiyise ogenda kutoola ezzadde simanyi oyagala kutoola kiggwe mu guno omwezi naye Katonda ayogedde naffe okuyita mu kigambo kye guno gwe mwezi gwogenda okutooleramu okugenda okubeera omwezi ogw'olubereberye mu myezi gyonna mu mwaka guno agambye mu mwaka guno gwe mwezi ogenda okubeera ogw'olubereberye emyezi emirala gireke ebibaddemu bisuule bijje mu bwongo obwo toddamu birowooza ekigambo kya Katonda kiri weewaawo ekigambo kya Katonda kisobola kuva eri ye ne kijja gye tuli ne kiddayo nga kyereere kigenda kukola obujulizi eri gwawuliriza mu morning breakfast Katonda wa Ibrahimu ne Isaaka ne Yakobo Katonda ffe tukwebasa olw'omwezi guno omupya watutadde mu maaso gaffe mazima oyogedde naffe okuyita mu kigambo kyo oyogedde noga nti guno gwe mwezi okugenda okubeera omwezi ogw'olubereberye mu myezi egiyise tunuulira omukyala n'omwami guno omwezi ogumufuulira ogw'olubereberye oyo omukyala anoonya obugabirizi bwa ssente oyo omukyala anoonya ennyumba eyiye ku bubwe ave mu bupangisa oyo omukyala ayagala bizinesi ye naye nga bizinesi ze zibadde zakola kusinga Mukama nga ne kapito takyalina nkwegayidde Katonda ow'ekisa guno omwezi gubeere omwezi ogw'olubereberye eriye mu mwaka guno ng'atoola bizinesi empya esinga ne bizinesi
bizinesi ze yali alina. Guno gwe mwezi Mukama ogw'okuzimba, guno gwe mwezi ogw'okufuna ebyapa, guno gwe mwezi ogw'okufuniramu emirimu emipya. Abantu bonna Mukama badde batalina mirimu, abakyala n'abaami b'ensaba nabo abaagala okukyusa ku mirimu, abaagala okufuna emirimu emipya. Katonda ow'ekisa nkwegayiridde ng'emirimu gye baali balina ng'omwaka guno gutandika nga gyaggwaawo n'amakampuni gaggwaawo. Nkwegayiridde oyogedde okuyita mu kigambo kyo nti guno gwe mwezi ogugenda okubeera omwezi ogw'olubereberye, guno gwe mwezi ogw'olubereberye mu mwaka guno, guno gwe mwezi ogw'olubereberye mu myezi gyonna egiyise. Kikolere omukyalo oyo n'omwami gw'ensaba naye ekyo kyayayanira ekyayagala okimutuuseeko Mukama alabire ddala nga guno gwe mwezi ogw'olubereberye mu myezi gyonna egiyise. Nkwegayiridde omusumba omulungi, tunulako ewange Mukama, onkolera ebyo bye njayanira, onkolera ebyo bye nkusaba Katonda ow'ekisa. Guno gwe guba gubeera omwezi gwange Mukama, ng'onkolera ekyo Mukama kye nkusaba. Nkwegayiridde Mukama, tunuulira omukyalo oyo gw'ensaba naye alina kyayagala omukolere. Guno gwe mwezi gw'oba okikoleramu Mukama gubeere omwezi ogw'olubereberye mu myezi gyonna egiyise. Ayagala obufumbo Mukama kimukolere, ayagala ezzadde Mukama nkwegayiridde kimukolere. Guno gwe guba omwezi ogw'olubereberye mu myezi gyonna egiyise, ng'atoola abaana, ng'atoola ezzadde, ng'atoola olubuto. Kwe kusaba kwange Mukama, weegulumiza eri buli mukyala na buli mwami Mukama gw'oyisiza mu muyaga omungi, omuyaga ogubaddewo ogusuukunza abantu. Nkwegayiridde Katonda ow'ekisa, buli muntu ayingidde mu mwezi guno nkwegayiridde kimukolere ekyo kyayayanira, kyayagala okufuna, okimuteekere mu mikono gye, okimuteere mu ngalo ze Mukama. Guno gubeere nga gwe mwezi ogusoose mu myezi gyonna egyakayita. Nkwegayiridde Mukama, guno gwe guba gubeera omwezi gwaffe ogusoose mu mwaka guno, guno gwe guba gubeera omwezi gwaffe ogusoose mu mwaka guno mu kutoola ekyamagero, mu kutoola obujulizi, mu kuviirwayo Mukama, mu kusumululwa abantu bonna abadde basubwa mu ngeri ey'enjawulo eri Sitaani. Guno gwe mwezi mwe basumululira, gubeere omwezi ogw'enjawulo, omwezi ogw'olubereberye mu myezi egiyise mu mwaka guno. Kwe kusaba kwange Mukama, weebale omusumba omulungi, weebale Yesu, weebale gwe Katonda addamu essaala, weebale Mukama Katonda omwesigwa, weebale omusumba wange, weebale akikola, weebale akituukiriza, weebale omunnazaaleesi, weebale Yesu. Nsabye nga mpita mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, amiina. Ayagala okulokoka ateeka emikono mu bbanga agamba nti ayi Yesu, nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu, era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Amannya gange gano googere gaddemu era gaddemu nate, mugambe nti ayi Yesu, amanya ge gano gajje mu bitabo eby'okufa amangu, ebitabo eby'endwadde, ebitabo eby'okusiraana, ebitabo eby'okudda emabega. Ogawandiike mu kitabo eky'obulamu n'omukisa n'okuwangaala. Azzeemu ebigambo ebyo oli mulokole ddala. Mukama akunywerese, akulabise omukisa mu nsi ey'abalamu. Guno omwezi mw'oyatulidde obulokole, naawe azzeemu okunyweza obunywezi obulokole nga ate wasesetuka. Guno gwe guba gubeera omwezi gwo omupya mu myezi egiyise, mu linnya lya Yesu, amiina. Mukama abampeera omukisa banjagalire olunaku olulungi. Emmanuel.